protocol observed. I'm glad that most of the journalists are actually men. So that gives us energy. Yeah, most of you are men. So if you've come out here and you're a man, you're actually a real man. You ain't a boy. Yeah. So one of those people who have come out on the internet and talked about my abortion, nechibanga chibi. I don't advocate for abortion, but I had it myself. Sichigamba gwalieyo nze nachitwalanga smart choice. I wouldn't love to go into pain again. I've raised 2 children singly, so I cannot do it again. More so now that I have a career to defend, protect, now that my family leans on me, I cannot give birth to a child of someone who is not willing to stay. Okay? So tegwali musango. Gwe osobola okulondawo okuzaala nagaana. Abamu bagenda kikwata bagambe bannange because they've done it. Nze sogera na muntu yajja mu lubuto. Let me tell you guys, your mothers are bored. They just don't tell you. Abazadde atuuka nga alina omwana omuwere nga tasobola mussaako kyokka olubuto ne lujja. Do you know why? Kuba talina kyakola. Si ye bad black, si ye mukyala gw'olaba wano eno. N'olwekyo kyalina okukola is take her away. Even in marriages, there is unwanted pregnancies. Tebakulimba nti ofumbirwa, you don't get unwanted pregnancies. Okay? So I'd love that, and nobody judges no one. Ogenda gamba omuntu wajjamu olubuto oli malaaya. Gwe kennyini nga maybe kyagaana bugaani, manyi waliwo abagamba olwange tebalujjaamu. Okitegeera. So I support this initiative. Bad black, nze bukyanga nzaalibwa sikulaba nkonga malaaya. Kano ngenda kukayisawo abantu banyiige. I think I'm the youngest on this panel. I am just dark, but I'm the youngest. No game mazima. So as the youngest on this panel. No. You lie. Nalibadde nze yasooka okweyita black. You cannot. I am the youngest here. That is just it. So why I spoke about age, I did it out of respect. Sikunafu, out of respect. Nti ngantudde ne baba bange, ne bamama bange. Like echa age chileke one like on the panel we have someone who is born in 1990 something 19. Kadinze mu 19 is siriyo. Chenkugambye nti I'm the youngest. No, I told him 2000. I can give you the reason Rachi Njogede age. Okay, Rachi my Njogede dear. is I gave birth at 18. I gave birth at 17. Kali, Neira, you're older than me. So Rachi Njogede. So Rachi Njogede is tuvaye ne twogera si kwogera nti tweswaza. Yes, dear. Kwogera nti omwana omulala omuto aleme kukola kye nakola. Era batero gamba do as I say, not as I do. So nga 10 September tulaba abakyala mwenna wano. Nze siwagira single mother anoonya buyambi ku internet. Wabadde black wali. So kworo jangu otegeere nfuna ntya ssente. As much as that man is the father of that child, it doubles you as the mother of that child. Jukira gwafiirwa okusingayo omuke omusajja. Thank you very much for your time. Black Sugar is my name. Thank you so much, Black Sugar, for being here. But Black, thank you so much for inviting us. Thank you so much to all my fellow panelists. This initiative is one of the most beautiful things I've seen this year because fena abashala abasinga tuyina history, tuyina seasons, tuyina phases, tuyita mu bulamu. Abantu bamutugenda twetunda, not because waba kusindiikiriza ng'oyagadde, you understand? It's just a season of your life. Naye otuuka n'okula n'olaba nga kyewakola tekyali kibi n'oyagala okivaamu. But because society is stigmatizing nnyo ebintu ng'ebyo, obeerawo nga tomanyi wakuddukira. You need to know that you're not alone and no one should ever make you feel bad because of something you went through. No one, because your scars are simply a sign of everything you've been through. It's a sign of how strong you are. You don't have to look at your scars all the time. Forgive yourself.
because oli muntu osobya fenna tukola ensobi zaffe. No one has the power to humble you because wali malaya, wanywa omwenge, wakola ki, oyina empisa embi. You know yourself better than anyone else. Buli omu ajja kuvaayo aweeyo ka think piece. Agaye bad black kino, muyaye, aleti mubbi, yabba bank. It is okay. So what are you going to do about it if I did it? That is my past. Do you understand? Bagamba stand talokoka, oh my God, bakoze ekivulu, basobola okubba abantu. Naawe bba. Okay? If you think it's very easy. You need to understand that life moves on. If people come to the internet and they share their stories, tebali mu seeking sympathy. And for all the brands that have maybe deliberately refused to stand with bad black, muyina eddembe okkirizibwa. Naye nga bwe mukwata ne muteeka ssente mu initiative ezitategeerekeka is the same way. You should sit down and think about this initiative. Look at what she's doing and why she is doing it. Do you understand? Mulaba surface level, but you fail to understand that there's something deeper than what you're seeing. Do you understand? So yeah, I would urge every woman that has been through something, that is currently going through something, to come join us on the 12th of September. To be able to supporting a bad black. Of course, you know that what we're always going to show up. Okay? So yeah, thank you so much for coming. Let's just be supportive because yeah, we appreciate each and every one. Yeah, but we appreciate you so much. Bad black, thank you so much for organizing this event. Yeah. Thank you so much. How you guys doing? Protocol observed. Njagala okubeebaza okusupporting Bad Black in this initiative. Neebaza buli mukyala atudde wano kweno pano standing with Bad Black. Thank you for taking off your time. Nembeera ne Bad Black olunaku lwa 12 September. It felt good to see Bad Black nga akaaba. It means anti kati pano ozasinga okumanya kubona abali wano kati mekofugiteke wansi. It feels good to see Bad Black crying because it means whatever she's doing akijja ku mutima ate alina bingi byayitamu ate alina bingi by'amanyi. So kyensaba kyokka is buli mukyala ali eyo mwagala kumanya story ya Bad Black entuufu nga agikunywa mpola nga tapapa because it will inspire you. Mwegateko ku nnaku z'omwezi ga 12 September. We shall be here at Skies Hotel. All of you come through and experience stories. We're not here because we have the worst stories in our lives. Kubanga abachala abaliyo nga talina kyalya, tanakyalisa mwana we, talina kyakola ki, but we are here because we survived what we survived. And because we survived, we can tell a powerful story. Eraga omuntu ali naye asobola surviving kiwali okuyita mu ssaawa zino. Our stories are supposed to make you understand that you're not kyoyitamu kigenda kugwa no matter what, because you cannot see the light before you see the darkness. The fact that the darkness, we are seeing, so you can see the dark, but what you see the light. Sister, and I thank all of you To be here, very honored to be here. Some because of everything I have gone through, which is right. Because I trained for 7 days. Every day waking up and you see yourself newspapers, front page. It's not easy. It's not easy. And all I can say is all the women up here are very powerful women. Women who have inspired in different angles, different areas. Now, Kamajana, thank you so much for being there for me. So being here to talk to women, to tell girls out there that it is okay. It is okay to make a mistake and not let it define you. It is okay to wake up on, when a doctor or an engineer who's a man makes a mistake like I did, they'll be like, Kasta, he's a doctor. Kasta, he's an engineer. But when a girl does it, a whole engineer did this. A whole engineer. At the end of it all, with the hard work you're putting, the years of dedication are all belittled because of one single mistake you have done. And no accountability is taken for the other gender.
So I just feel like women out there need to know that even if you're in survival mode, you can still win, because the scars that you have are a testimony. And when you have those scars, don't look like the scars. No, my love. No, don't look like those scars. You gotta have the scar and look good with the scars. And when they see it, they're like, yes, that is a powerful woman walking, because you have conquered. Those are testimonies of your power, testimonies of how strong you are as a person. It doesn't take just any person to stand up and talk about their pain. It's not easy. It's really not easy. Even a man, any other woman would be like, Banko, they beat her every single day, but she's there. Agumye, asise, posting akafana ye baby wanga njagala nnyo. Guys, it takes a lot of courage, it takes a lot of power to stand in your truth, embrace who you are, and let's make lemonade. So let's come here on 12th of September, listen to different stories. I'm always open to answer any questions, because I have gone through it, I have experienced it, I have traded so many times than I can count. But at the end of it all, we win, because we are supported by fellow women. When you have women besides you, you can't lose. You can't lose. Just like she said, let's make lemonade. So the person whose name I never want to mispronounce. Muli bulungi kanjogere mu Luganda kuba abakyala abasinga abanyigizibwa bajja tegera olulimi Oluganda. Kakati amanya gange nze Nalongo Lewis. Nsanyuse nnyo okubeera kweno pano. It's such an honor. Nambanye abantu abatera okubeera ku YouTube yange nti emyaka ena emabega mwena mwandibadde temumpaayo chance eyogera nammwe. I want to thank you Bad Black for such an initiative. Nze kinkwatako nnyo nga gye nkomezza. This is such a huge opportunity for all of us women abali bayiseeko mu kintu ekitwala obulamu. I am a mother of 6 children. I am a single mom. The hustle gye nkuba okulabirira abaana bange. Abamu ku mmwe abaami abayimiridde wano temusobola kugikuba. I work day and night. Newompitira omulimu emasindi kati ngende ngukola enkomewo nja kugenda nkole ki? All because I want to give my children a good life. Not because twazaala miti, twazaala mu bantu. Abantu abatalabirira baana baabwe. Abantu abalowooza nti abaana bwe baliwa ndowooza balabanga katuuni ku TV. Nakyawa abasajja abatalabirira baana. Nenkyayiramu n'abasajja omuntu wa bulijjo. Because you guys, DNAs ez'abaana ze tulina mu mayumba gaffe zisoma DNA abasajja abo be twazaalamu. How many women are out there abalinga Nalongo Lewis? Nze nno Mukama yanviirayo. Shuga mbadde nsaba mpisawo point yange. You're given a chance. Mbadde nsaba nti waliyo gwomukyala gwali eyo ng'olinga Nalongo Lewis. Mukama ayinza okuba yanviirayo nampa platform oba nampa eddoboozi erisobola okwogera okuyisaawo nzi kyenkola kyenjagala. Waliyo omukyala ali eyo wansi ekyannamukaaka, oli Masaka, oli Mubende, oli Fort, n'oba oli wano e Kampala. Abakyala bali eyo mu Kisenyi, Makerere, Kavule. Nagenda nenkola charity Black. Nengula emifaliso ku Rose Form. Obufaliso buno bwinkyemu. Nali sirina ssente, but my heart really wanted to do a charity. Nali mpeza emyaka 3. Nenga Mukama njagala gende celebrating n'abakyala mu ghetto. My God. Nawo omukyala omufaliso n'akyama n'ayingira akayumba. Buno buyimba obuyingiramu amazzi. Omusajja yamukuba omugere nga wendi si byakunnyumiza. Imagine toyina police juke abasinga bagenda kukola charity bagende security. Naye nga just ayagala mujja ku mufaliso agende agutunde kuba yanywa walagi. Omanyi abakazi abayita mu bintu ebizibu ebityo every day. And their children, they have children, their mothers, ate naye ayina maama we eyayitamu ekyo ekintu. Mbadde nsaba nga 12 September tujja tukutula generational curses ezo. Omuntu alaba nga maama we baakulaba mukuba omugere, ye alaba nga ikisoke nayo kubibwa. Era ffe we twavaayo ne tukola initiatives zino baatulwana nnyo era baatuvuma. Era ku internet okukuli abantu abatuvuma okufaako obufi. Olw'okwokera ku makya n'ogamba abakazi nti bannange omukazi yenna alina okubaamu ne ssente. Mukyala gwe ali awandaba n'oba olina 10,000. Leka kujja ku internet oyagale bakukolere live bakuwe ssente. Osobola osiika emmamba, osobola osiika chips, osobola okwoza engoye ku muliro. Start where you are.
nze nasiika amandaazi nagamba abantu ne ngaba naye mwamulooza nze buto yanjokyako ebisambi byonna n'olubuto era nze Mukama yazza bibye, but because I was looking for what to give my children. Leka kwetuulira olowooza nti gwekayina ennaku ffe ennaku yalejja kuta. I lost my child in 2020 era eno initiative singa yaliwo singa ndowooza nawona siwonanga paka kati, but I learned to live with it. Nze nsmilinga nentuuka nenzira ebbali nenkaaba nzekka kuba wokaaba bajaga kyekoza si gwasosofiira baba babitugamba dda. But I want you to come and heal with us. Nze ngenda kukwata omuzindalo we manjagala kaba nkaabe kati naawe woba oli eyo ng'owulira ng'olina ekikukwata ku mutima 12 Septemba lunaku lwaffe lwa kushayininga. Nze njagala mbeere ku pano omukyala we story ye enkwateko nsobole okuba nga nkaaba nga I can be vulnerable. Abantu batuggyemu omutima ogulumwa kwa buli ddakiika wookaaba maama kamera endaba maama bagenda kunkwata ekifaananyi. Bannange mutuleke tukaabe mu mirembe. Omukyala ali eyo 12 Septemba tekuleka mabega. Bino ebintu bya klasi togenda kujja ogende mu musomo ate bakubbeko akasimu ate akasawo nedda. Well organized tubaleese naggulu. Era bagenda kulya ogenda kulya onywe w'onaasanga Naalongo ng'alinamu ekyebiri ekyokwokya blood ngenda kukikwokya. Because I know if you know me nze sikolagana muntu abonaabona mba njagala afazaali ffenna tusanyuke. Neereka kubeera waka weekubagize. I don't know, I'm sorry my Luganda. Obeerawo weekubagize okay bannaye nze kakiyitamu blood ffe twabonaabona ebyaddala bitaliimu yadde ku Finsta. Teriimu nti wano n'ennimba nabonaabona ebyaddala. Nze bangoba mu nnyumba emirundi 3 naye nga nina abaana nga nsula ku lubalaza. Nenga mala okukaaba nenga naye kaakati kati baze okukaaba kati ngenda kukola ntya. You always have to have a solution in life. Abantu bano abatuyamba batwefuulira ne batulangira oyo no yajja wano n'ansabayo ekyebiki neno nga bya myaka ng'ebiri emabega omutulaga nti yali aliisa famire yo nenga yakuwa emitwalo 3. Kakati jangu twogereko ebyo bintu tulabe ffenna tufunamu tutya. Mukyala gwe oli waka bakuba oyina olubale olw'okuba omusajja akuwa emmere jangu tuyiye we tujja ekyokulya. 12 Septemba ngenda kubamba linze.